Guys, kansubira muri bulungi fifira kwini mchala nsubuga wano kakati lunaku wazukukidde ku makya nabadde nfunye messages okuva mu family y'omusajja yakwatiddwa kugukwata step daughter we eyampereza messages zino nga ngamba fifi muganda wange teyakwata mwana oyo konze mpe ensonga era ndiredde okuwuliriza ndiredde okukola story endala bwebanga ntuufu mpaayo ku bujulizi nangamba ekisooka omukazi ayagala kubba muganda wange ne mugamba mpaayo ku bujulizi ng'omukazi ono ayagala okubba muganda like nga message conversation tugiposting ensi egirabe nangamba agenda jimpa tanaba kujimpa nangamba ekyokubiri omwana baamukako okwogera byayogera okusinzira ku muntu ampadde message ne mugamba mpaayo ku bujulizi ampeereza video ng'osobola giviewing omulundi gumu byo bwe njirabye ng'eriko omulundi gumu oguviewingibwa nze njisigazaako mu ngeri yange kasinna gibikula mu video eno mubaddemu omwana ono omuwala face y'omwana ono erabika nga bamubuuza mulimu abantu mu background nga malowoozi g'abantu nga basatu nga babuuza omwana yakola ki yakwata teyakwata mutoni bwetyo omwana naddamu mu video eyo ng'agamba yankwatiriranga buli lunaku bwe yajjanga mu kisenge nti ng'akukwatirirawa nti amabeere wansi biki byonna ng'emboozi bwe yalyogeddwa omuntu omu n'amubuuza yakozesa oba teyakozesa yakozesa omwana n'agamba nasooka n'asirikamu namala n'agamba yankwatirira bukwatirizi video bwe maze okugiraba nembuuza omuntu ono ampeereza message ne mugamba kyogamba amaloboozi ga Hajji ono ng'ayagala atese oba Hajji baseeka atese ne mukazi we gali fabricated si matuufu tanzizeemu ne mugamba essimu yakubiddwa seeka Semambu I think that's the name nga insinuating nti ekyahappeninga kya bulijjo things are common abaana beebaka ne kuba maama baabwe era n'agamba tebaswaza musajja tebamusiba bw'anaafiira mu kkomero omukazi aligamba ati abaana era n'atugamba omwana mukaba ne mugamba olowooza ebyo nabyo biri fake tanzizeemu ne mugamba mpeerezaayo ku message eziri wakati wa Hajji ne mukyala we ono ng'amusaba ebyobugagga ezo nazo tannazimpa naye yaŋŋamba omwana si mukwate ne mugamba ffe platform zaffe weziri gwe tuwe version yo n'obujulizi ffe tutandike ate ku Hajjat okitegeera ffe tutandike ku Hajjat kino kyo tukijje mu ddiiro so ndi wano obudde bugendedde ddala nkyalinda kuva ku makya mbadde ngumiikiriza nga saagala kubyogerako naye obujulizi tebunnajja omuntu ono n'amaliriza nga ngamba muli ku busiraamu muswazi omukazi oyo aswaza busira siffe aŋambye omukyalo oli maama w'omwana ali mu kuswaza busiraamu ye kyekigendererwa kye wamu ne seeko oyo amuggyeko ssente era baamusasula kati ne mugamba mpaayo ku bujulizi nabo tubaanike tubakube ensi ebalabe ensi yeesalirewo awo wenkyali nninze ku bujulizi zo tebunnajja naye aŋŋambye agenda kubuleeta era sitole egenda kulwaninga kati tugirinze mubuuzizza omwana ono baamutwalako mu ddwaliro ye agamba omwana tatwalibwangako mu ddwaliro kukeberebwa katulinde mugambye tugirinze nninze bujulizi era nja kuba mbuwa abantu wano kanoonya ku Ruth Kalibala amunoonyeeko alofuna wano enamba ye mukubireko kubanga kati ate story baagala kugiyingiramu kugireetamu katembe oba I don't know nenze mugambye singa mpaayo obujulizi wegana bage mazima era nago tujja gayimirirako Hajjat aliwe nange kooti y'abantu eno ebonye beebyo kati ninda bujulizi basebo ne banyabwe babumpeera nga nange mbubawa fifita kwiri mukyala nsubuga kaninda obujulizi naabubaleetera yituuke ku musajja ono yakutte muwalawe olwo empulya bagamba munno yandibanga omukazi yeekobwa namwekamba buulire omuze gw'abasajja okukwata abaana gwayala ddala mu Uganda abantu beetaaga bwetaazi just basi babasala ku busulu abasajja bakozesa ddala abaana abato kituufu I am not focusing on this shake mbagamba omuze kati ddaku zino Uganda guli normalized nti kiyoko okukwata omwana omuto which is wrong nze mbadde nsaba gavumenti lebeera yakyagulanye enejja omusajja okukwata omwana omuto
ate nayogera nga aline mu interview bamuwadde mbu yewozaako ki wajje weteeka ng'okukwata omwana omuto bakulaawa kino kye nali njogera luli they should legalize bamalaaya nti mukazi omutakusanyusa mu kisenge genda ogula omukazi obwamalaaya obeera muzina ensi ezaakulakona si nti nno kivve baategeera ogwo mulimu gusevinza amaka mangi bino bye nayogerako luli nti abasajja balekerawo okukabasanya abaana abato singa wabeerawo abakyala nga abagaba akaboozi ku bwereere kuba okutta omwana omuto obwedde olina omukazi mu nnyumba kyo kitegeeza waliwo omukazi oli atakuwa ebitakukusa oba mukazi wakumye kaboozi genda ku street ogule kuba oli sema kuukola nodde ku mwana gwoza ate bannanga abasajja tulimba lwaki ojja kwekanga nti abasajja ffe tuweretedde obuzibu most of the times abakazi bakutte nga bato bafuna obuzibu ne mu bufumbo nga kijja kulaba omukazi nga tawa musajja kitiibwa mulimu abakazi nga batiira ddala abasajja yes ng'omukazi wamuwasa naye ng'omukazi alina fobia y'abasajja ajjukira trauma gye yayitamu nga bamukwata mutuletedde mu positioninza abakyala bano oba mubatadde mu kiti mwena mubatadde nga kyemukola kigenda kunyigiza abasajja bannammwe agenda afune omukyala alina bye yayitamu nga muto omukyala abeere nga alina engeri gy'ayisaamu omusajja alinga amutya kugamba nga tamuweera ddala kitiibwa kuba yalimu kiri nti omusajja yanneebakako so baganda bange nze mbadde nsaba etteeka lijje ng'omuntu okukwata omwana omuto bamusibe emyaka gyonna paka kufa oba firing squad nga sasi ulejja gamba yiyi penga taawo oyo omwana gwe bakutegga osobola omuwasa n'abeera ng'oledde gwe omukwano ogumuwa naye nga bambi yakosebwakosebwa dda baginaffe bayise mu bintu bingi nnyo okukula ng'omusajja ojja okwata omwana owuwo n'owataba wuwo naye ng'okwata omwana ebujje ng'oddamu ng'oyinayina ku street tuli mu gavumenti envundu nga bakwata abaana bayinza n'okuzaga bamusiba wiiki 2 n'omuzaana ku kkubo ng'ataayaaya wajje wetteeka ng'omuntu akutte omwana haraasi firing squad masasi bamusalako busolo shaliyalo kama mbaaya oba okutta omwana omuto obujiji ogutenneetuuka bakuggyeko akasolo nsaba busabi gavumenti ewulire omulanga bane nga video kange mukantambulize wajje wetteeka ng'omuntu okukwata omwana tova mu kkomera okyakitwala ng'ekyokuzanyisa bagenda kukwata omwana wo gwali awo kyannaku nnyo nti bayoutuba guno omulamwa gwa Hajji okukwata omwana bambadde gusekera namu naye nga bugulirako youtuba bano abamu balina abaana ab'obuwala ayinza obutaba Hajji naye ng'omwana wo w'obuwala gy'omusindika okusoma omusomesa amukozesa tubaddewo nga abasomesa bakozesa abaana video gye naba basomanya omusomesa yali akozesa omwana